Ngaluli mukugulu naye bakukolako kati zinali manyi n'ebintu bwe togenda biddamu kabenja aye eddoboozi lye lyafa nanti ne performance kituufu naye mukama mulungi nakomawo. Where did you get the guts of coming back? Nze nyinako chali wange yafunako accident muyimbi kati yasigala ku promoting abayimbi nangamba wale eddogo liri mu ndongo nze olaba kana akabenje kasimatuse sidda mu ndongo. What kept you pushing? Nosigala ngo chali TTZ chanyezo gamba bagamba yebachogera bati nina bwenchimanyi nganze naye no it's okay so chiteka wawo boyingira mulutalo mazina g'ekima tukozesa ekyo tukozesa ekyo tewewala ki emikira giba girina okukubako okukoonako kati ebyo bibaawo mu lugendo lw'obulamu andi Katonda yasinga omumanya ki kye yakutegekera okuyitamu mu bulamu anti wetusinga okweraliikirira kwekomawo nti ebiseera ebisinga okukomawo kuno si kwangu ate imagine okomyewo n'okumawo n'oluyimba nga lw'amaanyi ekyo nno si kyangu aina amiina munange byonna Katonda kati awo mukomawo kyegambye nti Katonda aba amanyi buli lugendo lw'omuntu mwanayita okutuuka gy'anaalaga. mu motoka mwali nani twalimu ne mwami Baziraton namulaga natugenda ku show mubeera nnyo naye twalina show ng'eri Masaka mu town kati nga waliyo n'omupiira gwa budde. Yes obeera nnyo ne Tony wakyetaagisiza. What is your relationship with Uncle Tony? He is my best friend. Just Wanje Baziraton mukwano gwo just mukwano gwange ate nnyo mukyongerako kanyo ate aida olaba mubeera bano ku interview ne mwegaana ebintu bino bwe batandika omupokera omugambo eri ng'ate ovaayo jjayo feesi ntiize kale nembeera naye gwe twala mugambo gwo gwe pokera naye gwe ogugwo gwatuuka dda mukwano gwange ate nnyo just mukwano kyokka kyokka ekyo ate byenkulira nti waliwo enkolagana ey'enjawulo kyobola bakubuuza kati nzuuno byowulira bimbuuza munange abantu bambuuza eyo waliwo neyagambye nti embaga esembedde mbu bagenda kukola okukyala okwambazira ne Aida Muggo sinabimanya awo tetunnatuukawo sinabimanya naye nga mweraba bwena embazira Tony mweraba nakati tuva kweraba awo tuyisiŋŋanyizaawo naye ng'afaayo nemulaba ng'afaayo ndaba nemubuuzaako nambuuzaako omanyi aleta akayimbako wano Evelyn Cruz yani mbazira Tony era naŋŋamba wale buli kimu bw'obeera ne mukwano mukwano gwakwagaliza abayimbi mikwano gyaffe nnyo atuwulira mmwe temulina mikwano Aida Muggo ndeka bw'obeera ne mukwano gwo nga mukwano gwo yakwagaliza ebirungi oba akwagaliza kuwangula lwaki abate simuga nti nafulumiza nangamba omuntu n'agamba byonna ebiganye wale on me omanyi ekitegeeza ekyo Aida Muggo yes kitegeeza mukwano gwange waddala just mukwano oli wa ddiini ki ndi mukatoliki oli mukatoliki otya Katonda otya Katonda wasemba ddi okgenda mu church nasemba ddi wasemba n'okusemba sijjukira but anti nsaba naye ng'otya Katonda everyday okkiririza mu Katonda yes nga totidde nze oba ng'otidde nze nga Katonda tomutidde mbazira Tony omuyita otya bw'oba otya Katonda mukwano gwange my best friend just best friend Yes. ng'otya Katonda Katonda akulaba Aida Muggo era ndaba nebyenjogera nno yabimpa goba tomanya ndaba bulabi totidde mbalayi kukuba Aida Muggo mutukako ebizibu nga mwalimba Aida yogera amazima gwe tofaayo ebizibu byange bindekere kasita bituuka ku nze munange oba naye ate nga simba sirimba kati bwegamba mukwano gwange
kati gambe nti kale si mukwano gwange simumanyi eba kintya tontiisatiisa naawe kankyogere mbazira to ne boyfriend wo mukwano gwange he's your friend ngabo ku level ya DJ Steve ne wale oba ate esukkawo kale tuveewo ekitegedde emikwano gyanjawulo wale osobola mukwano gwa Musa ng'oli mukwano gwa Steve naye ate ng'oli best friend wa Steve okusinga Musa oba ontegedde best friend nemanya nekiwalidde aida mugondo bakamatu gano mpita gonya kati amanyi kyenalidde lubutwaitweke yamuwala ne Steve okukyamalowoozi n'atubuulira bye mulya ebiki naye lwaki wayiriza ebyembaka si bituufu ebisebimanyi nebyokwanjulwa si bituufu sebimanyi pulira nswadde kitegeeza mbadde nimbensa ebbanga lyonna era omanyi mufu kumugambo nga temutwebuuzizaako kati kambuuzeemu kolaba enejja etya eyiyo ne Samisa Semakula kuba okusinzira kuba kigatto bange era omanyi lwaki nnemedde ku mukulu ne kolaba eno agirinamu omukono anti oli wano kuntereeza niyinza okuba nga mawulire genyina makyamu mu bayimbi bonna lwaki Samisa Semakula era ani yasobola okusalawo kyo kyennyini kyobuuza nange nkyebuuza ti mu bayimbi bonna lwaki Aida papa gwe yawadde korabo lwaki nkyebuuza nti nze muntu kaŋŋambe simanyi oba ntya nnyo bantu oba ndi reserved nnyo ekyo kye simanyi wabula papa nsobola n'omumala emyezi nga simubuuzaako nti papa oli oti but lwakya buki nga tunyumya ne papa nanga nkuwadde oluyimba kyatunyonyola olugero lw'oluyimba luno oŋŋaanirangako naye kisiza okuneewunyisa omusimbe yasaba kulabo totya Aida nyakuyingiza ebintu bino anti nkunyonyola nti yampita nampa oluyimba nangamba njagala tuyimba oluyimba ngamanyi asaaga ngamanyi bya just kumba ali serious netugenda bali mu studio eri awo ku Papa's Sport wenyini studio yekano eri ku Papa's netuyingira nanteramu ennyimba alina ennyimba kati kababuulireko papa nasalawo okuta ennyimba buli lunaku asobola okuta ennyimba omwaka nga buli lunaku ate oluyimba buli lunaku Aida mugomanyi kajinoza omanyi abayimbi olina kutambuza oluyimba musiga bata goba okwate naye nedda byenjogerako you know what it means okuta oluyimba lunaku byenjogerako nange nabirabako era nembyewuunya everyday ng'agambye kuta luyimba everyday asobola oluyimba omwaka mulamba buli lunaku ng'ate siza leero wabula nga yawandiika dda bali abantu bali blessed kyenyiza okugamba mukama yabawa n'abawa talent n'amala omuyigako ki bwe wali naye mu kaseera aka katono namuyigako bingi nti osobola oba ne music wo topapa ekitegeera bwe topapa toba ku pressure ya muntu yenna kola kikyo nti bw'okola ekikyo ogendera ku pace yo kati bw'ogendera ku pace yo kitegeeza omanyi di wa ki ekitegeera naye nti eno batuvuga speed akapya oli antu balina endongo za myaka nga taze munakwata pen nindako naawe oli ku pressure y'akapya sigirina singa mbadde njirina singa akapya kaleeta buli lunaku kuba bo nakati natadde naye basaba akapya tebakuta tegeeza abantu baffe baba baagala buli lunaku ki HP ekiva gy'oli kale mandosa
like more respecting nebalaga mafini yes tobalinako tabu ate nabo bantu and empisa singa ate nokwagala mu abo bolowooza empisa ze balaga ku media ate si bwe bali mu byaddala omusanga nga ali down to earth nga gwe kennyini ogamba yeye tali bulungi naye nga yoyo naye nga oleeta kamera bwoti mulala nyonyonyonyonyonyo ku muntu ono ate gwoba olaba I want you to be honest. Industry wetuli kati, is it about talent oba popularity? Bwotunulamu ebintu ngeri gyebitambulamu. Ebintu engeri gyebitambula era ensonga lwaki oli bwajja nga kangambe simuteeketeeke era ayitaawo n'atulabako oba omufuna nti omuntu asobola okujja leero nakuba noga gundi yaliko wayitawo emyezi 2 nga mu butuufu naye bakubuuza erinnya osooka gamba mpozi yani tiyayimbakaliyakayimba noga okitegedde kati omuntu alina talent gwe kennyini ogenda musigaza mu matu tandika okwagala obuyimba bwe nga bukuwoomera nga bukunyumira nti kati ebyo kisinziira kyokka nga noyo atalina talent era naye kisinziira epakaginza ati industry bwogiraba kati nga weeri kati is it about talent oba tutumu byombi tukyavaluinga talent yes oba tugoba tutumu talent owa talent waali nowe tutumu waali kyokka bombi tubeetaaga kubanga bombi waliwo ono alina okukuuma industry ng'eri vibrant newabaawo noono agenda oleeta oluyimba olulungi mu lunyumiru bakyanyumirwa yes kyokka onganirangako takunyumira nedda niyinza okuba nze siri omu kwabo anti kati ŋŋamba nti singa oli ajja ng'ayimba ebintu bye nga babiyimba nemba ate no mubaamu na bigambo nga 2 gwe ebikunyumira n'oli wabula nga omugamba luyimbe lwonna takola ki talumanyi wabula nga yakwatamu obugambo bwe 2 mu olwo oluyimba omanyi lwaki nkubuuza nga tumaliriza nti bw'otunulya kati industry ebadde nnyo ku ani akoze eki ani avumya ani anayagadde ani atadde ki awo mu notes ebyo tubyetaaga okukuuma industry nga mujoogerako kitegeera nti bwenaba dormant nga teri asobola kireeta ekyo nze kyesisobola waliyo asobola mugenda bamwogerako industry esigale ng'ekola ki ng'etambula bonna tubeetaaga mu industry tebatubikefe abatalenti bagenda yitawo era wa talenti asigalewo akuba endongoye akole sente ze nga n'oli yakolako awo kyakoze era n'akita nyina eddakiika 3 nga tumaliriza waliwo akatale ka Aida Muggo kewandyagadde abawuliriza abo abawagizi bo n'abantu abakukkiririzamu bategeere siina katalekeka kuba byonna ebyange babimanyi mbyogedde nnyo buli lwenzija mbyogera wabula kyensaba buwagizi bongere okumpagira bongere okwagala Aida Muggo music wange bamwagale ngende ku YouTube subscribing abaleeta emirimu mwebale nnyo tutuuka waani wambazira tone oba wa manager batuuka ku namba y'essimu ngenda gibawa gisome tuyinza okukubira mbazira tone kyokka ate bamuyite wuwe era munfuna naye nzikiriza nebaze mbaziira mbazira weebale ku mwana ono singa omanyi amaanyi agali ku luyimba olwo wale omwana waffe oyo nenga kale era nkikola lwa tone siri wammwe onegani siri wammwe onegani tone yenze nange kamwebaze saba mwami mbazira tone neyanziza nnyo neyanzeege management ya CBS mwena neyanziza nnyo neyanzeege mwami Chris Ruge neyanziza nnyo taata neyanzeege bonna mwami Abuka Wenja Kwefu mwanyina Zeledi Titi mwena bannange
neyanza nnyo neyanzige buli yena kyakola kulinya Aida Mugo nsiima nnyo nsiimira ddala mbadde ngenda soma namba ya simu mufune pen n'olupapula genda kusoma enamba y'omuyimbi etali ya mukulu abamwetaaga mwekka ab'emirimu 0787 0787 64 64 65 65 87 0787 64 65 87 yeetaza Aida Mugo ku mukolo ku birthday kwanjula kukyala ku mbaga byonna shows eyenamba 0787 64 65 87 kwemba muyita tukole. Okay, thank you so much for coming through. Neyanza nnyo wale Tuli wano neyanzege tonerabiranga okumpa kaadi ey'emikolo bangambye emikolo giri mukuba otijja concert tulina concert this year hey wow when ngenja kubuulira sawa yonna kale